Muhammad wa ala ali wa sahabati ajma'in amma ba'd. Abatuwuliriza n'abatulaba ku mukutu gwaffe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muwulidde muganda waffe mutabani waffe Sheikh Amiri ayanjula ensonga amanya abategeezezza nze ye Shyoyo Ali Juma owa Hijja ku Supreme Council ate mu kaseera ke kamu ndi muwalimu. Ensonga ekwatagana ku kusiiba ekisooka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwadde obusobozi ne tusiiba Ramadhaani neggwako, tusaba Allah tusasulemu empeera ze yalagaanyisa omusiibi abaafunira mu mwezi guno ogwo ogwa Ramadhaani ebizibu tusaba Allah abagumye, abaafiira mu mwezi ogwo tusaba Allah abasaasire. Allahumma amin. Ramadhaani yaweddeko naye njagala okugwera ku nsonga 3 okwatagana ku Ramadhaani. Ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekerawo omwezi gwa Ramadhaani nga training gy'omuntu gy'ayitamu okuddamu okubangulibwa bupya mu imaani oba mu mirimu gyo nga bw'okola. Egamba neeba nti kiraga nti oluvannyuma lw'akadde wandibadde ofunawo akadde n'oddayo okuba ng'osembera nnyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga bw'olaba ennaku zino abantu basomye, omuntu eyasoma diploma ogenda okulaba ng'azeeyo ku ssomero asoma diguri. Asomye diguri agamba nti kanzireyo nsome ey'okubiri n'emitendera emirala mu ngeri ey'okusoma. Akati abantu abo baba basoma naye bongerako okwenyweza mu busomi bwabwe. Kati Allah bwatuteekerawo Ramadhaani kiba kitegeeza nti Allah ayagala tuddemu okunyweza imaani zaffe ne aqiida yaffe. Kankujjukize nti gwe andaba nampulira, amazima gennyini Ramadhaani weeba etuuse naawe okakasa nti okyuseeko enneeyisa, enjogera, ennyambala, endya oba okyuseeko. Kati mu butuufu webanga Ramadhaani eweddeko ekisookera ddala kyembaze njagala okubajjukiza kwe kusigala nga otambulira mu kkubo nga bw'obadde otambula mu mwezi gwa Ramadhaani. Ekyo Allah kyakwagaza. Obadde tolina muntu akulondoola, gwe mwennyini ebadde weerondoola, enjala neekuluma n'odda mu kisenge naye nga tosobola kulya, ogamba nti nze nsiibye, sijja kuvuma, nze nsiibye. Ebyo byonna byonna bwe bulamu obwetaagisa omuntu okuba ng'akola ki? Abugoberera, era ojja kunywera mu Ramadhaani mu mbeera efaanana bw'etyo. Ekyokubiri abanyi batugamba nti akabonero akalaga nti Allah akkiriza okusiiba kwo ye istimurariya bil amalu salih, kwe kweyongera okukola emirimu emirungi. Kati woonoolaba nti okendeezezza mu kukola emirimu emirungi nga bw'okola mu Ramadhaani, tegeera nti akabonero ako kanaaba kakyakulema. Kati akabonero akalaga nti okyali ku kkubo eggolokofu olina kuba nti osigala nga weeyisa nga Ramadhaani bw'ebadde etambula. Si gwe agenda okusooka, kuba oliwo abaatukulembera basahaba, nabbi mwennyini bw'atyo bwe yali yeeyisa, basahaba ne batabiina, nakati abantu basigala nga balondoola okutambulira ku layini entuufu, okweyongera okukola emirimu emirungi. Ekisemberayo ddala era mubamanyi batugamba nti basahaba baali beetegekera Ramadhaani okumala emyezi 6 nga beetegekera Ramadhaani ejja. Kitegeeza nti okwetegeka tekwalinga kwa kusolooza mmere gye banaasiibulukirako oba kiki, wabula kutereeza myoyo gyabwe n'enniya zaabwe. Ate Ramadhaani we baasiibanga neggwako, ate baasiibulanga Ramadhaani okumala emyezi 6. Amakulu nti enneeyisa yennyini gye beeyiseemu nga bali mu Ramadhaani yeeyo yennyini neesigala nga bwetyo bw'eri myezi 6. N'olwekyo naawe ampuliriza nandaba nkusaba obeere ng'ogezaako okulondoola n'okweyisa nga bw'obadde weeyisa mu mwezi gwa Ramadhaani. Islamic